Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera breaking news mu mawulire agakagwawo ge tuyina agenjagala okubanga nkutuusaako ky'ekitongole ekibadde kisavinga oba ekidistributing amasannyalaze ekimanyiddwa nga ekyawumeme ekimaze okubeera nga kiggalawo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 mwezi gwa Desemba 2024. Ekitongole kino ekyawumeme kyatandika okusavinga amasannyalaze mu ggwanga erya Uganda mwaka gwali gwa 2024. ngenda kuwa ebyafaayo byakyo ebitonotono nzije ate mbere nga nkuwa ebigambo bya minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'amasannyalaze oba ebyobugagga eby'omunsi kye tuyita Minister of Energy amanyiddwa nga Mrs. Ruth Nankabirwa alina byayogedde awo wabula nga amawulire gali nti ekitongole ekya wumeme ekidistributing amasannyalaze gwe nange ge tukozesa gwampuliriza bw'obanga oli mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole kino olwaleero kimaze okuba nga kiggalawo era kigenda kukoma okukola emirimu gyakyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba 2024 okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka 2025. Ekitongole ekiri wansi wa gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekimanyiddwa nga Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kyekitongole kigenda ogenda maaso nga kikwasaganya ensonga z'amasannyalaze mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole kino kyatandika eyo mwaka gwa 2024 nga bwe nkugambye nga kisaasaanya amasannyalaze mu ggwanga erya Uganda. Abamu bakiinako hisitole omubi, abamu bakifunyeemu ng'ababadde bakikolamu abakifunyeemu emirimu n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kati gwampuliriza njagala kuwaako akatonotono. Ekigambo umeme kitegeeza amasannyalaze mu lulimi Oluswayiri, wabula nga ekigambo kino oba ennyukuta zino nti umeme ennyukuta 5 zino zistandinga ku bigambo bino wammanga nti understand, measure, evolve, modify, evaluate. Ng'ekyo kiraga enkola y'emirimu oba ey'emitendera ekolebwa ba policy makers ku lukalu olwa Africa. Ekitongole kya umeme kyatandika oba ekitongole kino ekya umeme kye kitongole ekikyasinze okubeera ekinene mu kusaasaanya amasannyalaze mu bitundu ebya Uganda era nga kigambibwa nti babadde basaasaanya ebitundu 97 ku buli 100 ku masannyalaze agali mu ggwanga erya Uganda. Office z'ekitongole kino zibadde zisangibwa ku we bayita Rwenzori Tower oba Rwenzori House wano Lugogo Avenue mu district ya Kampala mu ggwanga erya Uganda, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Uganda. Ekitongole kino ekya umeme nga bwe nkugambye kyatandika mu mwaka gwali gwa 2024 gavumenti y'eggwanga erya Uganda bwe yapangisa kampuni emanyiddwa nga Uganda Electricity Distribution Company Limited. Umeme egenda kuggalawo emirimu gyayo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa kampuni eno okubeera nga egenda kuggalirawo ddala kompulitire okuva mu katale k'okuweereza gugenda kuba mwaka gwa 2025 mu mwezi ogwokusatu. So gavumenti y'eggwanga erya Uganda bwe yalaba kiri kityo ne basalawo nti ekitongole kino ekya umeme kibeere nga emirimu gyakyo bagikulozinga mu ggwanga erya Uganda ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gwa Desemba omwaka 2024. Contract y'ekitongole kino ekya umeme eweddeko olunaku olwaleero era tebagenda kuddamu kubeera nga badistributinga amasannyalaze yaka mita ze tubadde tukozesa byonna na buli kimu bigenda kubanga ate bidda mu mikono eky'ekitongole ekyo kyenkugambye ekigenda okukwasaganya ensonga eno ekimanyiddwa nga Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL era okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Ruth Nankabirwa ono nga ye minisita owa energy mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga bwategeezezza bwenjagala owulire mu bigambo byenjagala okuwa omukyalo n'ennyininyini byayogera nga yoona avunaanyizibwa ku bino kubanga ye minisita ow'ensonga ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Omukyalo ono bw'atyo bw'ayogedde njagala kubanga nkuwa ebigambo bye then ate oluvannyuma nzije mbere nga nkwongerayo naye nga amawulire geego ekitongole kya umeme finally kimaze ne kiba nga kiggala. Ogenda mu comment section ombuulire waliwo abasanyukidde ekikolwa kino okulaba nga umeme egenze nga tebamanyi biki binaddako, waliwo abatasanyukidde kikolwa kino naddala abo abadde bakola emirimu egy'enjawulo ng'ekitongole kino kibawadde emirembe wabula embeera bwetyo bwetambudde era ago geegaliwo gwe ampuliriza. Kakati njagala ogende mu comment section ombuulire osanyuse oba kikoze bubi ekitongole kya umeme okubeera nga kiggaddewo. Minisita bw'ati bw'agambye. But the time is tomorrow. Come 31st of March, we will be seeing a kind of a takeover from women. So we are standing here to inform you how we have prepared ourselves. I am not
worried at all. Because of the directive of the President, we have prepared cabinet agents. And the CEO mentioned some of the concessions that are retired and were taken over and are being managed by our own company. Uganda Electricity Distribution Company is the one now managing Narubale and Chira. They are the ones managing Isimba, Karuma. Those are big plants. Big plants. They took over Namave from Jacobson, the 50 megawatt plant. They are ready. They have assured me that they are ready to take over whatever work that we give them. I thank the chair of the board of UEDCL, who has committed himself, and he has reiterated that commitment here to make sure that service delivery will continue as expected. And a mention has been made about seamless transfer. Yet factors to be observed that UEDCL has the financial capacity to always respond to whatever call. You will not suffer. So the Minister of Finance is working round the clock to make sure that this company of ours, which is only owned by government, UEDCL, is also prepared to offer a seamless transfer. You may realize that now, as we move towards the end of the concession, there are some challenges which are inevitable. Those challenges are consequential to the transition. They are consequential. We expect them, because UEDCL has not yet gotten 100% authority. You are parking, and then the bell goes for assembly. If you are not careful, you may forget some of the things. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.